amawulire genfuna Anita Among yandibanga ali mu budde bwe obwakawungeezi. Amanya bampita kali Lugambo Promax Simple MC. Gy'osinzira okuba ng'olaba vidiyo eno nkuwaaniriza era ne nkusaba nti giteekeko share. Vidiyo eno etuusibwako bannaffe aba Zaid Lighting Store balina amataala eyeetaaza ettaala kuba ku ssimu ezo z'olaba wansi. Abaganda abatusookawo baali bantu bagezi nnyo abaagera olugero olugamba nti okulya n'abalangira tekikufuula mulangira. Omusomesa wange omu yaŋŋambanga, you sleeping in a garage cannot turn you into a car. Okwebaka mu garage tosobola kufuuka moloka. Omusomesa bali amuyita Mr. Tandeka awo ku Buyala Junior School. Yakiŋŋambanga nnyo ekigambo ekyo. Nina ne jjajja wange era yaŋŋambanga omukisa gw'embuzi omukisa gw'ente tegusobola, omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala. Kyagulanyi yagamba yani yakola olugero nti wante yali mukwano gwa wangu wampologoma yali muzaata ne bateesa nti njagala kulya eri ey'ebitanga wante n'awaayo munne, njagala kulya eri eya bbulu wante n'awaayo ginne waayo. Kyatuuka ekiseera ng'ente ziweddewo wampologoma ng'ate ayagala kulya. Omanyi kye yakola? Yalya eyali awaayo banne. Bassebo ne bannyabo, tusimbudde vidiyo bampita Simple. Okusinziira ku genfuna bassebo ne bannyabo, kirabika abantu Anita Among babadde nga yesize ebbanga okumubeera emabega mu lutalo lw'okulwana okwezza ekifo ky'obwa sipiika bandibanga bagenda muvaamu mbuuza lwaki. Muhoozi Kainerugaba Anita Among wabadde atembeeta ng'asobola n'okukera ku makya n'ayoza empale ze, avuddeyo n'akola tweet olunaku lw'ejjo. Tweet yebadde tagirabe. Muhoozi yagambye, in the battle for Speaker of Parliament, all PLU MPs and PLU leaning MPs will vote for whoever the President and Commander-in-Chief endorses. We shall support Mzei's position. Buli MP ali mu kisinde kya PLU n'abo abakolagana ne PLU bagenda kulonda kuba sipiika, bagenda kulonda oyo Museveni gwagambye tuwono. Lwaki nkugambye obudde bwa Anita alayika ayingidde obudde bwa kawungeezi? Njagala ulize vidiyo eno. Eno tweet nze nagirabye ntya? Tweet eno Nobert Mao yaji retweetinze. Kitegeeza ki? Nobert Mao si musajja musiru by the way. Kisajja kigezi, kizannya ebyobufuzi, ebyenkwe, ebyekibbi n'ebyekiyaaye kyabikugukamu. Ono Anita Among ku Nobert Mao, Anita Among Dogo Junior Kimbuyege. Kati njagala ulize video. Mujjukira sitoole y'omugenyi eyakyala mu maka n'amaliriza ng'ayingidde mu kisenge. Omwana wa waka n'avaayo n'ayomba n'agamba nti gw'oli mugenyi oyina sigala mu kisenge. Omugenyi naye n'avaayo n'ayomba omwana wa waka yagamba gw'oli mugenyi toyina kuyingira mu kisenge, oyina kukoma mu ddiiro. Omugenyi n'ava ne yeerwanako n'agamba nti nga ffe Abafirika bwe twakuzibwa, omugenyi we yajjanga ewaka, maama ne taata yatukanga ne leve egamba nti owaaye ggwe Nobert togenda sula mu kisenge kyo leero, ogenda sula mu ntebe ekisenge kyo twayaliddeyo omugenyi. Bassebo ne bannyabo,
omugenyi alabika ayingidde ekisenge afunye n'obuliri. Omwana w'ewaka yanimaliriza ng'asuze mu ddiiro. Bampita Kali Lugambo Promax Simple MC kati tambuza video. Lwaki njogedde bwe ntyo? Kyonna ekigenda obbeerawo nga ba NRM basazeewo okulonda omuntu waabwe gwe baagala, Mukama Katonda yasinga omumanya. Lwaki ngambye nti something fishy is about to happen? Listen very well. Njagala ompulirize bulungi. Omukulu Muhoozi Kainerugaba agenze n'akola tweet endala just a few hours from now. Wiiki eno amawulire gabadde gatambula nnyo ng'abantu balaga ku ngeri Speaker Anita Among gye living a very luxurious life. Aba n'ebintu eby'ebbeeyi, yabeera ng'omuloodi, akola buli kyayagala nga bitambula. Era baakubye emmotoka egambibwa okuba eyiye mu mawulire ekika kya Rolls Royce nga ya billions 3 mu miliyoni 3. Ekintu ekyawuniikiriza ennyo abantu. Now Muhoozi Kainerugaba mu tweets z'akoze nnyingi ataddemu tweet eno agambye, I have been Muzeeyi's son for 52 years. Wuliriza. But I have never sat in a Rolls Royce ever. I don't think Muzeeyi has sat in one either. Agambye nti abadde mutabani wa Museveni emyaka 52 naye tatulangako mu Rolls Royce. Era kiwa ne kitaawe Yoweri Kaguta Museveni afuuse ensi okumala emyaka 4 tatulangako mu Rolls Royce. Naye no tweet yagikoze nga last week amawulire gabadde ku Anita Among okuleeta Rolls Royce. And of course byalabikidde mu parliamentary exhibition nga bamupininga okuba nti abbye ssente z'omiwa omusolo. Naye bannange ono musajja Nobert Mao okugenda eyo la Chopale gye yesimbawo eyo constituency Museveni yagamba bugambi abakakiiko k'ebyokulonda mu creatingireyo Nobert Mao ka constituency nga kitegeeza nti baagala Nobert Mao kujja mu parliament. Oluzza Nobert Mao tayinza otwala bwa speaker mbyokusaaga. Out of the blue Nobert Mao n'ajjamo n'awangula akalulu ayingidde parliament. Remember, tosobola kwesimbawo ku bwa speaker unless ng'oli member of parliament. Kati Mao we twogerera essaawa zino member of parliament. Njagaludde owulire ebigambo Nobert Mao byazze ng'ayogera. Kisajja kibadde kigumu, kibadde kyekazaakaza, okitegeera kiri awo bwe kityo. Kati olutalo oluli mu ba PLU bagamba kyonna Muzeeyi kyagamba. Omutabani ayogedde tugoberera kitaawe. Jjukira ate mu PLU yo waliyo ndiga nti omwana ne waakera ku makya n'agamba tugwe mu kinnya nazo zigwa mu kinnya. Kati Anita Among ebyenda bimwetokota. This can by the way be a diversion. Yes, it can be a diversion, nkikkiriza. Naye ate zino diversion zaabwe zituyambako laga abantu nti bano abantu si bannammwe. Essaawa zino Anita Among bamutadde ku ntandaalo. Era bukya ku makya nga tebamuwadde bwa speaker. Bassebo ne bannyabo teweewuunya because kisoboka. Ne Rebecca Kadaga bakeera bukezi ku makya ne bamwefuulira. Era yagenda munyiivu nnyo nga bw'okiwulira. But the question is, we bukya ku makya Anita Among bamuggyeko ku bwa speaker agenda gamba kyensi? That is my one question I'm talking about. Bagenamu aba vice president
because what I know, amongst those two people, nobody mbawona Anita Among bagenda funa ebifo byonna byonna. That I'm very sure. Naye bassebo ne bannyabo, keep your eyes glued, subscribing atanaba subscribing, tapping a notification bell, because tulabika tusimbudde. Eno week ngenda kubanga mbaleetera update ku nsonga zino. Bampita simple.